Ebyashiba kalungi ne Mamuli Katumba okumufulumya ebweru mu lukiiko lw'abayimbi tebinnagwa. Mamuli muyina maaso ate nga leero awera enkolokooto ku Shiba Kalungi fulufiga mukwano bamuwadde ennaku 5 zokka za abuzayo mbu afe kugamba ye munaye Omutemu yatta Jajja Ichuli yaliwo okweriisa nkuli kwegamba ye kati abawana okubawa ennaku ze bakola ki ze babuzaayo ku nsi banaye era fulufiga muyina maaso awo nga atunnyonnyola ku bintu bya Simpoke munnange nabaliisiddeko emboozi ne bagamba nti Simpoke bamusalidde emyaka 5 gyagenda okumala mu kkomera oluvannyuma lw'okuvayo n'agamba mbu munnange fulufiga akola ki yamuzaalamu omwana nga namwe mugenda okuba nga mbiwulira maaso awo naye nga sinaba nga mbibatuusaako ba mikwano mbadde mbasaba vidiyo nomugimpeereka like yani nsaba mukwano gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suubiya News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell oleme kusubanga buli kimu kyonna kyemba nteekayo yani nyongera okusaasirawo bonna mukwano abakosefukosefu nti omukono gwa Mukama ogwo oguwonya wamu n'ekisa kye era bisobole okuba nga bibatukako sigenda kulwisa kansooke nkusooze ewoono Omutemu bannange male kwongerayo mu maaso n'amawulire ga fulufiga weegendereze tolaba nti oli president advisor naye osussizza akamanyiiro bagenda labirako gwe nnaku 5 zenkuwadde otavaayo ne weetondera abantu bonyiizizza nnaku 5 abamu balowooza byenjogera sibikakasa nnaku 5 kyonna kyonna ekikutuukako tonenya bannayuganda nnaku 5 byebyo nga name wamma we mbyewuliddeko ye Omutemu munnaye omusi w'abantu ng'awera enkolokooto ng'agamba nti munnaye fulufiga nakanguubi Jennifer nnaku 5 zokka z'okulaki z'obulayo naye munnaye byonna bikole weeyagalire ku nsi eno temula abaana b'abandi omusaayi nga w'oyagala naye naawe manya obaddi gy'oyagaliza banno naawe era ojja kumala okoleki ojja kumala otuukeyo naye nga bambi katusabe munnaye Mukama ate ebyo ebirowoozo byalowooza ebyo ebibi Mukama ate abikyuse bifuuke ebirungi munnaye gwe Omutemu gwe munnaye naawe oli kibya kya bbumba Mukama yakola ki yakuwumba buwumbi kati era nga we yakuwumba era tusaba munange akukyusa endowooza yo kugamba endowooza ekulimu ey'okutemula abantu y'okubeera ng'oyiwa omusaayi ate osobola okuba ng'ogikyusa bambi mukazi wattu bambi nakanguubi Jennifer Omutemu munange ayagala mutemula munange Omutemu ayagala mujja ku nsi ate nalaga nti akola ki ali serious bambi asibisa abaana b'abandi abatalina misango naye maama leero bukyasibye asibisizza Donasi era nabayitiddeko emboozi nga bagamba ne mu kibiina kya NRM mbu bali mu nteekateeka zikola kizimugobayo kuba munnaye tamanyi amateeka agakola ki agakwatira mu ngalo jjukira ye yayigiriza abaana okuvuma kyokka ate bo kasaba muvuma ye akozesa amaanyi akozesa force okukola ki kubatwala kubasibisa naye bambi yesu waddeyo bina weebiri katukugeza nga Simpoke emyaka 5 ng'ali mu kkomera era ka vidiyo nkayina mu maaso awo fulufiga ng'awera enkolokooto ng'agamba ke bakole ki ke bamusibe ngenda kuba nga batuusaako ne bambi gwe Omutemu gwe tuyambe ulekera awo omutima ogw'okutemula tuyambe ko muvubuka mpaana ali mu kuloopa byalopa tebiriyo kyenakola ensi yonna ekimanyi ekyo ngisende abaddewo bamanyi kye twakola naye olopa anyway ekyo njagala okutegeeza abantu baleetedde abantu obusungu ogese ze nabadde ne lagadi jo yesterday twabadde ewa Jenosale ewaka ewa mama Esther nyongera okumaza tukyaza dan nangamba byate ya fulufiga nakanguubi nga tubitadde ku bbali w'entyo nkuvuze buteereevu paka wa Shiba Kalungi kw'otadde ne mwami Mamuli Katumba munnange bano balina olutalo munnange luno olutalo lwava ku Shiba Kalungi kulagira abasirikale bafulumye mwami Mamuli ku lukiiko olwali lutuuziddwa abayimbi munnange mwami Mamuli yakola ka vidiyo kugamba n'akola n'ekirame n'agamba nti ono omwana Shiba Kalungi biki omala ayogera ebintu bingi nnyo era nsubirako ka vidiyo nakola ki nakabaleetera ntugamba munange olutalo lukoze ekiruwedde kati ate ndeese ka vidiyo akalaba naye nga kyakoze Shiba Kalungi kikabuka kankakuteereko ate nawe osobola okuba nga weerabirako naye nga bambi Omukama abankuumire mweraba kambateereko ka vidiyo buzibu mbu banfulumye mu meeting nga bafulumya kiyenje bafulumya mbwa era si bagenda kulembera mbwa oba bisolo era musuuza alina obuzibu bunene nnyo bw'anaaba ng'akulembera abayimbi ng'abakulembera n'abantu abafaanagana nga Shiba abejjeko era neebaza oyo omuwala bamuyita Nina Rose
mwana ategeera nnyo yajja nangamba muzeeyi tusaasire tusonyiwe munange tetubadde mu mbeera yaki mu mbeera eyo nali nja mukwata enviiri nzimanyuleko n'ebyo bimekeup biyike buyiisa alyoka ategeera abantu bamutegeere yaawo zaffe tuli bakadde naye mukadde era nze taddamu siba kummanyiira era sina kyemwetaaza n'obulamu bwange siina bwe babanga abatubba aba UPRS bayita musiba alyoka ngamba onayogera nonsense siba ayogera biki ayimbidde emyaka emeka nze nkaanira muziki wange gwe babbye ebbanga leero siba alaba waali wabaddewo ababaddewo awo mu bintu ebyo era nga balowooza